Kakati omufu yameze entondo. Bwoba tulabanko ku mufu amera ntondo, ono yameze entondo era yatandise okutta abakungubazi. Buli mukungubazi gw'olabaawo nga yakwata akacupa n'ayiwa Walagi mu ntaana y'omugenzi yatandise okufa omu ku omu. Kati wuliriza, omwami oyo bwe yali tannaba kufa yaleka ekiraamo n'agamba nti ye we bali bamuziika bakwatanga Walagi ne bamuyiwa mu ntaana ye. Alabika yali munyiwa Walagi mulungi, kubanga abantu abasinga tubalabye omuntu afa n'alama nti nze njagala kunziika nga mutaddeyo ssente mu ssanduuke mu ntaana. Bw'abanga yali mugagga nga yali mu mansi wa ssente nga Ivan Ssemwanga we mwamulaba, bamansa ssente mu ntaana era bamuziika ne ssente. Kati noono yagambye nti we bali babanziika njagala banjire Walagi mu ssanduuke. Era abakungubazi babadde bamuziika baguze Walagi nga muyitirivu, bamuyizisizza ffujjo, bakutte ebidomola n'ebicupa bya Walagi byonna ne babiyiwa mu ntaana nga bamuziika nga boolaba akatambi ako. Ennaku olwayise nga bamaze okuziika omufu, buli eyakwata ekicupa n'ayiwa Walagi mu ntaana batandise okufa nga batondoka omu ku omu. Buli yayiwa Walagi mu ntaana atandise okufa omu ku omu. Kati omufu yayimeze entondo, yanyiize, yaswadde, kiki? Oba yazimbye mutima, oba bano alaba nga bano abamuyiwa Walagi baali basanyukira ye kufaakwe, teri amanyi. Naye buli yayiwa Walagi mu ntaana y'omusajja ono y'omugenzi atandise okufa. Kati mmwe abantu abafa ne mukola ebiraamo ate ne mwagala okutandika okubimenyawo, lwaki mukola ebiraamo mutagenda asobola kugumiikiriza? Wala amakuyira Walagi bamukuyiridde, ate oli mukutta abantu abali bakuyira Walagi abaatuukiriza ekiraamo kyo, ate booli mukutta. Kankutereko vidiyo eno gyewulirireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Nabadde saagala kukola vidiyo eno naye ndabika nemereddwa nsalewo ngikole nga ndabula abaleka ebiraamo. Muwandiika ebiraamo nti mu kufa kwo tukole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti, ekiraamo n'okireka. Era naffe tetujeemera muntu akoze ekiraamo ne tukikola, naye twafunye obuzibu ku kyalo. Omukulu ono yafudde, yaleka ekiraamo ng'agamba nti ye waafa bamuyireyo Walagi, obucupa bwa Walagi bamuyireyo omwenge ku ntaana banywe, bayiwe omwenge ku ssanduuku. Era kye baakoze. Naye obuzibu obugudde ku kyalo, mufu yanyiize, era buli eyakikoze ng'agenda aliwa omwenge ku ssanduuku. Wenjogera batandise okunogoka nga bafa. Batandise okunogoka nga bagwa wansi nga bafa. Naye nga buzibu buva kwani? Kakati abantu abasinga bafa baleka ebiraamo bya njawulo. Abantu balama ebiraamo ebibimu ebizibu n'ebyokutuukiriza. Sirerabira waliwo olunaku we nalali gataliiko nfuufu nga ndi mu kulaba mawulire, omusajja yalaama ng'ayagala bamuziike mu fuuti oba zaali 15 oba fuuti 25, ng'oyinza okugamba bamuziika mu kinnya kya omaye bino ebinnya bibasima eby'amazzi, enzizi, ng'oyinza okugamba gye bamukasuka wansi. Nenga ssebo ye gy'ayagala bamuteeke. Kwegamba olumu abantu banene abakola ebiraamo bamalako abantu emirembe sijja kukulimba. Nawankubadde nabo nga baabafu baba balina ebyawe bye baagala bakolebweko mu kufa kwabwe, naye bakisussa. Okitegeera? Bw'otunuulira bano abantu abafa e Nigeria balaama. Oli n'agamba nti nagula emmotoka yange ya bbeeyi Range Rover, naye bwe nfanga banziikanga mu mmotoka yange. E Nigeria babikola.
abantu babaziika mu mamotoka nga bakiraama. Sebiseera ebisinga abantu bafuba nnyo okuteeka ekigambo ky'omuntu omufu mu nkola, era omuntu atajeemebwa ku nsi eno ye mufu. Abantu basobola okutyoboola ng'oli mulamu ne bakuyisaamu amaaso ng'oli mulamu, ne bakola buli kimu ng'oli mulamu, naye bw'ofa abantu bawa ekigambo kye ekitiibwa nti ky'olaama kyonna bakigenderako. Bw'olaama n'ogamba nti nze njagala kubeera ku nsi okumala wiikisi 2 bazikubeezaako. Bw'olaba n'ogamba nti nze njagala kukolebwako bwe nti bantwale mu ttawuni bantu bansiibule bakikola. So ekigambo ky'omufu kiweebwa ekitiibwa. Naye ate mulimu abafu abatawa kigambo kyabwe kitiibwa. Kati ng'omwami ono. Omwami ono yali mukubi wa bbidde ng'agunywera ddala, nga munywa walagi mulungi. Naye bwe yali afa yalaama n'agamba abannange nze bwe muli bamunziika engeri gye ndi omunywa walagi, kawalagi ako mukayiwanga ku ntaana yange, n'omuzimu gwange ne guba nga gusobola okunywanywangako mpola mpola. Gano mazzi si walagi. Kakati abakungubazi kwe kwagala okuteeka ekiragiro oba ebikigambo ky'omufu mu nkola, ne balyoka bagula ekidomola kya walagi ne bamuteeka mu bucupa, ne bakwata ne bamuyiwa ku keesi, baagitobya ng'oyinza okugamba nkuba. Ekyo kyolaba si nkuba, oyo walagi yayiika ng'enkuba. Baayira keesi y'omufu walagi n'entaana yonna yonna nejjula walagi. Kati oba omufu yanyiiga oba yalaba nga bano abayiwayo walagi bamuyisaayo ssanyu nga basanyukira kufa kwe, oba alaba nga kwegamba teri amanyi. Naye buli muntu eyakwata kacupa n'akayiwa mu ntaana eyo, abantu bali mu kufa omu ku omu. Kati n'abayiwayo walagi n'abakungubazi bali mu kutya. Abakungubazi bali mu kutya bagamba omusajja yatugamba tukole bwe tuti ekiramu kye tuli mu kuteeka mu nkola, naye ate ali mu kututta, ali mu kubatta omu ku omu, oyo omufunga yabatta. So abantu abakola ebiraamu mwebeereremu nammwe, mukole ebiraamu bye mumanyi bye mugenda okutuukiriza. Temukola biraamu ate bye mugenda kujjawo. Okitegeera? Kati abantu obutta baaki nga guwa balagira okukola ekiraamu bwe kityo bakuyire walagi. Ndowooza n'abantu amanyi abantu bafa mibiri, naye omuntu baba muziika abeerawo nga yeetegereza embeera, abeerawo ndowooza ayinza okuba nga yalaba nga abayiwayo walagi bamusiibula na ssajju, agenda kuleka walagi gw'abadde awoomerwa ku nsi. Ate abamumuyira bamuyizisa ffujjo, n'agamba nno mmwe kati mwagala kundeetako nno kamanyiiro, kati nammwe mujje gye ndi nammwe babayiire walagi. Kati ali mu kubatta omu ku omu, ndowooza ng'abagamba nammwe kamufe bamubayiire, oba nze bwe ntyo bwe nnali munywa. Jjukira ye yali amunywa ng'amuyisa mu kamwa. Bano bamuyiira ku keesi, omulala ayiika wansi. Soba ali mu kuwulira nnugu omufu teri amanyi. Aka omufu yanoomye, omugenzi yanoomye, naye atulekemu. Ssebo taata omugenzi leka abantu balekere emirembe, gwe walaama bw'otyo. Bali mu kuteeka kiraamo kyo nkola mu kiraamo kyo, kubanga ekigambo ky'omufu kitekebwa mu nkola. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. Manyi Uganda eno teggwamu byewuunyisa. Eno Uganda twetolodde ebintu byewuunyisa byokka 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 byebikola Uganda. So buli kimu suubira okukiraba. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mwogobera mwenna abagyekuumirako. Njagala okuba nti ate mbeebaza buli asubscribinga okola omulimu gw'amaanyi era gwa ttendo. Ate naba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda, kubanga amawulire g'ofuna wano tolina walala w'ogenda gajja, olina kugajja wano wokka. So abatwegattako edda ndowooza bo tebatoma, omulimu bagulaba.
naye nga atandaba kusubscribinga agenda maaso n'okuba nti ate oyongera okuba nti otwegattako osobola okuba nti tosubwa buli mboozi gye tuba tukutereddeyo. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.